Fiona Nyamutoro munange avuddeyo n'abeeranga ayongera okulumya ba ex kw'ossa n'abo abeegwanyiza omwagalwa we twogera ku Eddie Kenzo. Avuddeyo munange n'abotola ebyama n'alyoka atubuulira butya Eddie Kenzo bwe yamusevinga munange emusimu mbwona amuyita Sherry. Kati gwe omwagalwa wo yakusevingamu ki? Ayinza okuba yakusevingamu nnaabirye. Okitegeera ayinza okuba yakusevingamu nnankuke. Oyi Munzise ayinza okuba yakusevingamu Adija. Okitegeera no kale nno atubuulidde n'alyoka agamba nti yamusevingamu Sherry. Kaakati naye ne bamubuuza ate gwe wamusevingamu ki? Katambi ke kano wuliriza bulungi agenda kubeera ng'ate byonna abikunnyonnyola. Ever talk about the scenario now that you're together? Yeah, we do. Him and probably Time and again, it's funny now, right? Yeah. Wow. And for him, he uses it to spike me. It's like, I told you I would marry you. And here we are. That's beautiful. Yeah. On the mic is on. You wish you were the MC? Vamos do que já viemos sempre, vamos do que usar. And so do you still? Then I'm very sure. Then you must have sent him as Eddie Kenzo. Yeah. Is it still Eddie? Or time reached and we had to change the name? Soulmate. Can't choose. Robosika ya. Let me change the name. Do you know how he saved you in his phone? Sherry. Mama Yango. Okay, love languages. I know that giving gifts is, people like it that way. Do you gift? I do. Have you gifted, like, say, your family members, and by family I mean your family, and then your other family? I gift a lot. Personally, I gift a lot. But my own love language is quality time. To me, attention is investment. By the time I give you my time, then nga tukyali munange wa Fiona Nyamutoro bamubuuziza butya Eddie Kenzo lunaku lwe yasooka okumugamba nti munange nkwagala nnyo njagala obeera omuntu wange. Okitegeera mbu munange yasooka kulowooza nti byakusaaga. Mbu Eddie Kenzo yamukubira n'amugamba balina project gye balina okukolako oba gy'ayagala omuyitiramu babeere nga bakolako naye mbu paka kati ne project tekolebwanga. Fiona Nyamutoro alabika ye yali project katubeere nga tukuwa akatambi kano. But when you first met, and probably the time he said, but you know what, I think two can become one. Did you really take it very serious? No. Or did it look like, he's entertaining? He is entertaining. Not really entertaining, but I thought this guy must be so full of himself. Thinks because he's a celebrity, he can just throw what around. Hey! Something bigger than a locust has entered our community. Brother? My brother. And so you didn't take it serious? Was he like the persisting guy who kept saying, no, Fiona, please listen? Okay. No, because first it came so quick. I don't know how he found me, but somehow he did. And then we got to talk and we set our first appointment, which was supposed to be business. He claimed he had a project. You still say he claimed? He claimed because the project has never manifested. My God, I am looking for you in the day. That is when I get to realize that I was the project of interest. Thank you. And so he says there's a project I want us to meet and talk. To work on. By that time he was tourism ambassador, blah, blah, blah. And then I had intentions to run for youth member of parliament. He's like, I think we can work on this together. I've been following you. I read quite a lot about you. We have mutual friends. So we discuss, quite a long discussion, and we agree on how to move forward. And to execute. Yes. Now being the workaholic that I am, the next meeting I come with files, prepared, I've done my research. So the guy just gave me these feelings. People, and I'm presenting, and he's just on his phone the whole time. So I get irritated. I'm like, dude, let's get to business. My energy. Please, if you don't like the ideas, say I have lots of things to do. He's like, no, actually, I am trying to brace myself because there's something I want to say. Yeah.
You think you're bringing ideas? Kumbe has a big idea. I'm like, yes, just say it. What's your opinion? Add, subtract. He's like, no, I want to marry you. That's straight. He didn't even say, can we do dinner? Nothing. Man, guys from the ghetto, yeah? I know. He just plainly said, I want to marry you. I'm like, me? Iza tubelenga tugendako ewa kanso Nalukoola akatambi kano akwogeza abantu ebigambo katusoke tukakuwe. How do I begin? Are you also part of the... I've come to vote. I'm a voter. I'm a voter. My name is Luyimbazi. Here is for N. Mine begin with L. Luyimbazi. Nasuze bulungi. Sirina kweraliikirira kwonna. Kubanga nze nesigama ku Katonda. Ate Katonda bw'ayagala. Ebyo by'ayagala biyita mu bantu ne bibeera. Gwe ne bw'oyaayaana otya ng'oyagadde Katonda nga takkiriza ekyo ky'oyagala tekisobola kubeera. Ffe tuteekateeka naye Katonda ye muteesiteesi ow'oku ntikko. Yes, akatambi nno okeeko kakati Nalukoola bwe tugendako mu comment section bangi batandise okugamba naye waya kweziri naye zolo naye ategeera bulungi nga wali mukulaba screenshots ezo munange oyinza okugamba nti ate tuli mu kuvuma kanso Nalukoola naye mu comment section munange buli omu abadde abuuza nti naye ddala waya kweziri ddala obwongo bukola bulungi ddala munange zolo oba si zolo nenjagala okubakakasa nti omusajja ali okay. Omanya abaana mu comment section bannaye nabagamba ku mutimbagano kubeerako abantu nga ye ebizibu bye byonna byonna ate abimalira ku mulala ne waba si eyamunyiiziza. Kale kkiriza tubeere ng'ate tweyongerayo bannange Jeno Muhoozi ye simanyi naye bannange Jeno Muhoozi avuddeyo ku mutimbagano bannamawulire bakubiddwa bannamawulire bawambiddwa naye yavuddeyo ku mutimbagano munnange ne yeebaza aba UPDF nalyoka agamba nti bongerere ddala okuba nti no basomesa essomo bannamawulire kyokka jjukira bannamawulire baba bakola mulimu gwabwe naye nga wali mukulaba screenshot eyo mukwano Jeno Muhoozi bwe bubaka bw'atadde ku account ye eya X. Nange Jeno. Aha, mpozi Jeno yagenda okudambigere bya taata we. Nema. Wono dambigere bya taata wo. Otuuse okutukubanga emiggo. Kakati nate bwe tweyongerayo munnange maama wa Baby Gloria ayongedde okulumya abo bavuddeyo ne mubeera nga musabula omuko omupya okitegeera twogera ku Jonas. Ono naageze ku TikTok ye nga woli mu kulabaawo n'abeera ng'ate mu bayo ateekawo Nazaala wa Jonas ekitegeeza nti munnange ekya Nazaala kyo yakitutte dda okitegeera tewakyali kiyinza kubanga kikyuka. Ono nayongedde okulubya abo bagamba itu ending tears simanya omusajja mwavu simanya tewali future na muwala we agambye mwabamanyi kasita mutadde ku TikTok. Katubeere ng'ate tweyongerayo jjukira nti senga kulana mabambi yafiirwa maama we era ng'agenda kuziikibwa ku Friday we bagenda okuba nti no bamuziika awo nno munnange bali mu kuzimba nnyumba omwe bagenda okubeera ng'ate bamugalamiza naye kati bali mu kusitula nnyumba mwagenda okubeera sente ebyo bezikola towakana sente ebyo bezikola oyinza okulooza nti bali mu kuzimba bali mu kuzimba nnyumba ya kusulamu eyo ye nnyumba egenda okubeera ng'ate eteekebwamu maama we bwe bityo nate webiri katubeera nga tukuwa akatambi kano. N'abawagizi bange muli mutya abanjagala banatiktok banafacebook mwebale byonna banaye njagala okwebaza abampadde amagulu mwebale nyinjala banatiktok simanyi timunjagala bwemiti ate mwe mumpagira mwe mumfolowinga ne mumpa likes ate ne mumpa amabuga abanjigati nemujja ne munsuza ekibugu ate n'abalala wano mwatandise edduuka eno y'ennyumba ya maama wange gano ge makaadi yendi mumufumbira gano olwaleero nga yina okusula gagenda kukomererwa
olwaleero nno bali kutuuka ku bugundi kobino gasula gamaze okuteekebwako ebbaati siiringi eyo embaawo zino ezitemagana zino ezamabo zino kugenda kusulaaasiringi ekiro kyonna abanabe bagenda kubalwabakola we bunaakolera ekya ssaawa 10 nga wano watemyanga bukene ndiddamu okubalaga amaka ga maama wange ne taata wange gye twamuziika ngenda musengula muleete wano era ekifo kye naye kisigaddewo bagenda kubeeramu babiri omwami n'omukyala gano ge maka ga maama wange wano wetuyimiridde wonna wonna wagendawo pevaasi ziri ezitemagana maama wange nja kumukyalirangako n'okusulaasule katonda abajjajja abampeerereza nze buli analaba Bitex nga alina kyanjogerako njagala omanyi nti oyo musajja alina etusabo ku mutima nkyogeddereero eri spice abalala simanyi naye eri spice Simon namugambako nalinzijako olina essabo ku mutima gyendi so either alijjeeko oba sigala nga ologera eri wala kubanga kati weeraze mu bantu nti nno ninako essabo ku mutima newakyali ddogo erikwata Diana gwe mwennyini gwe ddogo kubanga munnange ngomanyi nakolera ne interview nakubira abantu amasimu neerabira nti nno omuntu agenda kukubira akoleki akugambe cause these are my friends nze n'ebiseera ebisinga nze nkola n'abantu nga bakyali nga tukwatagana many times kubanga nekirala ife ekitugatta ne 10 sina luyimba tulimba lugenda vaawo tusigaze enkolagana yaffe manager Roger tolina ngeri gy'osobola gatta Bitex ku source management abenga okuyimba nkuvaamu mukwano nkomaawo bweyegattako no by the way ayinza okuba ina communication yagezaako akoleyo omuyimbi owuwe kuba ne baleeta siraba gye batuuka naye adda kubalala nga bawa amagezi watuddu Bitex eno wategeka ebivulu eno wagenda ku radio okupresentinga oyo omusajja ojuke bwe navaayo ne mmanjako sente ze omwami ki madam navaayo ne mmanja sente zibaali baganya okunsasula ku kivulo ekimu gy'ataali nenkolagana teyagimanya teyamanya buli kimu yagenda radio ku radio n'akola interviews ng'agenda anvuma kyokka nze ampaana nze natuukiddwa okuwanibwa omusajja omukulu ng'oyo siza omwana omuto akuwaana ati ampaana nsuuta anti banoonya okunkozesa mujja akozesa mulala mwana industry omuntu anankozesa nga nsiimye mu ngeri kyokkozesa nti mutasa okuyimbisa nga takusasudde okuduyinga pusi yange kugiduyingisa igikozesa njogera lwatu oyo musajja nga nkwanidde yali agala nakunda epinge wa bbawa towayirize kyo that's a big statement oyo musajja ani mubadde mwogera kwani nze abantu bannegezaamu okunda epinga ate kati kenayimbye ne Diana ne kalo kasiitano yangambye ennyangu yentegeke manager apo bedda nkubira ali bweru nangamba wafunye oluyimba lwa kalo kakati simanyi bagenda kukoma kwogerawa bega ennyimba zengenda okuzizaako zonna kolabo ng'abantu 5 tubuzeeko ku Ellen Sejjuuko, Musa Kasule, Nabukwasi Robinati na mukwano gwaffe ayitibwa Tauba Namuddu, ate era ne tubeera ne mukwano gwaffe ayitibwa Last Born, akosa ne Kagudde Ekyayisi. Wetetambudde obadde mulabi mulungi wala kwekumira ku News Park channel. Kankusaba obeere ng'osubscribinga, likinga video eno, leka obubaka bwawo mu comment section, ate era mukwano tuweerabira okunyiga akadeka notification. Beera bulungi, weeraba.